Twafira ebintu byaffe mu lutalo tetwasasulwa. Abantu abawangalira mu ggombolola y'ekikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke sibamativu n'engeri omukulembeze w'eggwanga lino gy'akuttemu ensonga zaabwe n'atuuka n'okubeerabira ekyenkaniddaawo. Amayumba gaafa, twalinako tractor, twalinako masini z'amazzi, twalinako ente, enkumuli ente, twalinako embuzi nga 100, bino twakwatamu. Tugenda okuddutala nga luwedde tulina waddaaka naye bajja tusasula. Tubanjize n'empapula tuzina ezibanja tubatwadde ssente. Abazayi bafudde. Naffe tunatera okufa nga tutasasuddwa. Twazza gwaki? Bano nga bakulembeddwa mu Luta Asinansiyo bagamba nti ekisinza okubajja enviiri ku mutwe kwe kuwulira ng'omukulembeze w'eggwanga agenda kuwa abayimbi ssente so nga bo yabeerabira dda ekiraga nti tebalina ssuubi lyonna lyakubayamba. Twafira ebintu byaffe mu lutalo tetwasasulwa. Ku ssaawa eno baagala kusasula bayimbi. COVID Museveni si yamuleeta ali mu nsi yonna. Lwaki ffe abafiira baffe tebatusasula basasula bayimbi? Naffe tuli mu nnyiike. William Mayambala ng'ono awezezza emyaka 75 wamu ne Wilson Kulumba bagamba nti bawagidde President Museveni ne gavumenti ye wabula tebafiiriddwako nga kati emyaka 35 tebalina kye baali baweereddwa. Olw'okubanga kitaffe yatufaako nga yali musajja mulwanyi ne tusira ne tukula nga tuli mu kubonaabona tetulina kye twatuyambibwako wadde n'omulundi n'ogumu. Ate nga twawulirako nti abalala babayamba abazilwanako ffe tetumanyi lwaki tebatufaako. Naye leero ekinjijeeyo nga tuwulira nti abalala babawa ffe tebatuwa. Tetumanyi nti oba baba batya sikitegeera bulungi. Nika kati tufuniddemuwa mu myaka 35 kati kumpi 4 nganze gana amanyo gala basajja babutevaga kuba bambuza Museveni gyali. Bano bategeezezza nga bwe bagezezzaako okwewuba mu yafisi ez'enjawulo awamu n'abakulu abateekebwawo okubayamba naye tebalina kye baali babayambye okutuusa n'olunaku olwaleero. Mulwaniridde okuva lwe yatandika ng'atandika okuyingira mu nsiko. Ffenna wano abantu abazeeyo abali muno abasinga bakaaba abatasobola kufuna babawandiika. Tuli bubi. Museveni NRM tetujjukidde naye nga ate kwe tufiira. Anja ente zange nawe nti 136 ne bansasulako eyo nsaala ne bampeera ente 50. 86 ezaasigalayo ntambudde mu ofiisi ya President ntuuse ne Lwakitula ntuuse ne basali musale batwandika mannya zibibwa mu lutalo zonna kitangi yali ante ente 25 zonna ne ziggwawo kale n'ensigala bwentyo nze gwolaba ndi mu kubonaabona era ninye tumulonze buli kisanja myaka kumpi buli giddako tumulonda. Kaweefube waffe ow'okufuna akulira abazilwanako mu ggombolola y'ekikamulo Kerementi Kagubala agudde butaka oluvannyuma lw'amasimu ge agamanyiddwa obutabaako. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.